nga mulina endagaano empya nga amaka g'abalokole ne bakuba Nemwekuba. Nemwekuba nga muli balokole, abaana ne bawulira nga mwekuba, abaana nga tebanabba bawulira, Katonda n'abalaba nga mwekuba. Ne muyiwa omusaayi, wali omusaayi gwa Yesu. Endagaano empya eya Mukama waffe, ye Mukama waffe. Omubuuza nti Yesu nkube? Yagamba nti bano babaleke bagende. Ku miggo gya Yesu yagamba nti bano mubaleke bagende, mutwale nze mukube nga bwe mwagala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Ono ye Mukama waffe. So njogera n'abali wano, njogera n'abali ku radio, njogera n'abali ku TV, njogera n'abali wa, omuntu atategeera yebeera ensonga y'okwawukana naye. Bw'ozuulanga nga gw'oli naye tategeera, either abewaabwe bamujjanjabe, bw'ali baawonye muliddamu ne mubeera mwenna. Naye tokubanga mukazi, nawe mukazi gwe tokubanga musajja. Eyakubwa emiggo nga gya nsonga bamuyita Yesu. Ye Mukama waffe era yakubirwa ebibi byaffe. Buli mbwekuba ogibuuza nabo bw'osobya bakube.